kati onkubira essimu ntandika okwogerera mu buliri nga sinnasenya kumakya ssaawa emu bweti sinnasenya nkyali mu buliri abamu omwezi gwakoze eki omwezi guguno tuli mu bibada wasuze weepaadi nze ne paadi tonnagijjayo bakubanja eno yasama oyogera kumakya tonnasenya eno akasolo kasamye eno bw'oli mu kibada abange abatubanja mutusaasire mutukubire essimu ku ssaawa 3:4 tugenda kutta abasajja n'ekivundu kubanga gwomanyi nti bwe weebaka n'obunira akamwa kaba tekoogera kawunya ku makya omuntu aba alina okusooka tu brush n'atawaaza bw'aba ali mu periods n'ajjayo paadi ye n'agichenjinga n'alyoka ayogera musajja agenda awulire ng'ogamba alo baasa omanja maama ekikigwe gwe wennyini tewali muntu ayagala kwogera ku makya olaba ne ku makya nga mwazuukuse ne mudda engulu nga muli mu sexy muwuunawo buwuunyi akantu k'oku makyako oba owuuna buwuunyi mubanga bakasiru kubanga gwe bw'oyogerera daddi my God, Jesus. Abatubanja mutukwate empola obudde bw'okumakya temukuba masimu ate nze nekya yange nammwe mwenna abandaba n'abasuubira okunkubira essimu tonkubira ssimu ku makya. In early morning don't call me ojja kunnemesa obufumbo. Early morning don't call. Omwezi guguno guli mu ntumbatumba abakyala bali mu bibada naku z'omwezi awo zino zitandise 15 abiri abakyala bali mu periods yeepaadinze ogateko ku makya omukubira essimu omubanja tasobola kwogera ayina ekibada kiyiseemu tannakikyusa yakikyusizza ssaawa oba 6 gwa kiro ne yeebaka akamweno kaba kawunya tannakasenya tannalongosaamu n'amazzi omukubira essimu omubanje mbuliri ayinamu omusajja abange gwe suuda omwana mumuwadde kyayi mumukuba omugongo yeebake mumuteke ku mugongo yeebake Chichiri, you sleep. Mommy is on TikTok live. Mumuteke yonga mumulimba limba. Yaba nango okuzaala nako is a full time job ganti. Tutambulira mabanja, mami batubanja. Tutambulira muntalo. Ne bantu bannaffe batusobedde enkya wa bulaka kungulu wa gurini. Mami gwe musomesa wange. Tutambulira mabanja, mami batubanja. Tutambulira muntalo. Ne bantu bannaffe batusobedde enkya ba bulaka lero ba gurini. Mami gwe musomesa wange. Ti abantu bekengere. Abantu balimbe bulimbi. Gwolaga embeera gy'oli. Gwolaga embeera mw'oli. Nkya yakupangira emmanju. People are demons. Mbasuubiza abakyala abagenda okuji. We have beauty beyond the scars. Ekivulu eky'abakyala ekigenda oku apeninga. Kino ekivulu omukyala tekikuleka.
Sheikh Mutarabani mmulabyeko wano Sheikh swaba abakyala ekivulu tekikuyitako ekivulu tekikuleka Beauty Beyond the Scars nga ennaku z'omwezi 12 mu abagenda ogula tiketi mugule Alebads kweziriza mitwalo 5 mukitegedde bamaama Jona gw'osamba omupiira wangi tewagenze ku kisaawe kogwe k'ogusambe nkugambye kubeera ku mwana wange osamba mupiira munnange ennaku zino olina kyonnoonyaako naye ngenda gamba hani bakunsibira emigwa nsooke nkukube ggwe nja kuteeka butidda ku binege ebyo ojja kumpulira nja bisikambi kuba obutidda otegeere nti you were raised by a single mother na mugusa mukoowu kubanga kati olabika tokyantya olw'okuba ndi mumpi kyekikunjoogesa saagala byana bitawulira nja kusiba saawa yonna obutidda ku kinege odde engulu kitaawo anaagenda okuva e Portugal ekinege osigazza sayidi emu oli ne maama muyeekera saagala kummanyiira saawa yonna mwana musiba obutidda ku kinege raised by a tough single mother kubanga kyekimusambye omupiira ku ssaawa ezigenda mu 4 mugambye kubeera ku mwana wange asamba mupiira kati ekinege kirina okukola kyokulippibwa akandooya ngamba wano bakanyama bange ne bamukwata nenteekako obutida sijja kkaayana na baana nze nno eno abalala bawadde ebbaasa ku mmanje eno omulala asamba mupiira mbeera waka kuwoggana buwogganyi kyova olaba live nkola ya misana nga tebannadda kitegeera jangu mu video naawe oli muwala mulungi nnyo Paula ki ekikwesibya mu bwongo nyenza okuyita ojje mu video ebyo byebitusiraanya era ddala bitusiraanya naye bannange ogenze n'okuba essimu nga ndi mukunywa byakunywa kati so siri stede bulungi naye mbadde nkubuuzaako teekako kamera ojja olimba abantu ndi bwereere nga bwe nazaalibwa weebikka essuuka ova kukolaki ova kukolaki ndi bwereere nga bwe nazaalibwa kati so ova kukolaki Paula bava kuzina ate ndi hayi kati so naye nga tubabuuzako mwenna baagala Badblack katusubire buli bulungi nzija ku mulamwa lwaki oli bwereere Badblack nze mbeera bwereere anti bava kuzina oba osula bwereere akazigo ko kalimu wekka nkwana osula namusi babuuzeeko amabebi bannange muko gyebale na wow. Can I have that husky voice in the background? Aire so bayinza temuli ku kamera agambe hallo mukwana ate mukyala we bw'amuwulira ng'ayogera nabba mubbe Paulo ova kukozesa dolido tojja kulimba wano ova kukozesa dolido nga bw'olaba mukwano nange njala gigezaako waliwo yagingamba mbuli neekola kiralo nze munnange ezo dolido zannema mukwano ngamba nkuweeyo zannema okumanya zannema mu 2013 awo around there nagenda eBangkok kati eBangkok we nagendayo nembeera nga ndi ku hiiti nabeera ku hiiti nempitako ku Soyi 7 ku street batunda bidolide binene mwana gwe nga ngenda neeronderawo oguddugavu ogunene mwana gwe ngenda okutuusa mu apartment nga gunnyogoga neŋŋamba munnange nze ndi musege naye bya bintu bya nnema funa gye bakyajinga
mwana gwa tebangambe ye ina speed eyinza okukubya yaabwe. Mukwano onyiga namba gy'osobola. Onyiga namba gy'osobola bw'osobola tugyonyiga. Nina mukwano gwange agirina eriko n'akalimi yaŋŋamba nti nze nzitunda nnungi nzibu. Alo? Naye maama kati nze kati eyo nkyagisobola kubanga gwe nnina kati bannange gulinga guli ogwa bbanko. Bw'aba taliiwo ekuyambako bw'aba ali bize ng'akooye. Nga yalazeewa. Maama yitakoowako. Ng'akoowa ki? Gezaako bubipya. Ndeka. Oganye. Kati wano ba assistant ba Jesus bali kuno mu comment section mbalaba nga beeyogeza. Ndeka nsigale ku musuwa. Nonora ba assistant ba Jesus. Baganda ba Katonda. Mweba mutukwatira ebifo bambi tujja kutuula kumpi nammwe mukwatira yo cyane. Beauty beyond the score girabo. Kimanyi gwe. Beauty beyond the score giraba. Nange nja kujja nkaabe kubanga nange nyina sad story. It's not about even Kaba. We have been through that. We are just looking for a solution how to go forward. Maybe and to motivate young children out there. Abakyala njagala obagamba nina opportunity nafunye ekitongole ky'abakyala ekigenda okugabira abakyala abaana baabwe basale bakansala. Right now leero nfunyeyo sponsor akola juice atuwadde obucupa bwa juice 10. It means naba ordinary bagenda kunywa kupama kwebaka. I know I get. Abafumbo abayinamu kasente aba VIP Skies Hotel bagisaze ebbeeyi. Bannanga abaana bajje balabe. Omusajja muleke mu luumu. Bannange naye balina okwettanira bino ebintu because tukoya abaana ne bakaaba. We need to move forward. Balina okumanya there is life after that. Yeah. Naye abaana ne bakaaba day and night n'olaba omuwala muto akaaba simanya God irritates me okulaba omuwala akaaba. Luzaalo lumu teweetaaga kaaba. Beauty beyond us kakale ekyagi nteesezaawo. Nagamba nti olaba nze nzaali mu kino naye ate omuntu omulala. Mother of 5. By the way, you inspire me bannange. Black are inspiring. Mother of 5. Kwano nkyali ku mulenzi omu. Abula Paula nga bw'okozesa bidolido. Abula bambi. Dolido ntunde waliwo Tifa wanaajagala nja kuguza ojamu inbox yange mutero 15. Abakyala baleke bagende baagala abasajja mwana gwe. Mukwana abasajja nabo bazibu. Ekiki? Bajje mbaguza dolido ojamu mutero 15 omusajja osula naye omutereka mu kabada. Abaana b'ennaku zino balina ebbuba. Ekyo ekiba kinnyogoga. Mukwano kati kugambe mu masannyalaze gwagula plastic. Abakyala Beauty Beyond the Scars oganyo kugira ku kamera. Abakyala Beauty Beyond the Scars tuyina tiketi ezaba Aribad. Mugule tiketi za Aribad kubanga gye bujja omwezi guno zigenda kuvaawo. Grace oli otya? Ndi bulungi nga toli mu kamera ndudde okukulabako. Ne Grace abeere ku podium. Kanyambale ku ngoye mbadde ndi weerere. Mwenda muli bwerere bantu. We are naked tuli bwerere. Beauty Beyond the Scars ale tiketi ziri ku mitwalo 5 genda ku Momope odairinge star 165 star 2 ogule tiketi ya mitwalo 5 obudde nga bukyali. Senga tiketi ene kuleka ogenda gula tiketi ya mitwalo 10 mu ordinary. Bana aba VIP mugenda sasula mitwalo 5 kuliko emmere, kuliko champagne, kuliko cocktail, kuliko juice, kuliko snacks. Aba ordinary meza. Sirina meza. Sirina meza bino bintu bya bakyala. Nakateekawo kalinga ka fundraising. Bannange mwenna abalina business ez'abakyala
bambi munonyeko ku TikTok kuliko enamba yange munonyeko bwoba inacho yagalo donatingira abakyala ba donatingire gwa yagalo ogulira abakyala tiketi mbu oli Bulaaya bambi abakyala nsobola obbagulira tiketi juzi Sabatasa yagulira abakyala tiketi 10 abakyala muwulidde mwewandise abakyala nga twe supporting nga abakyala si buli mulembe nti tugenda kubeera wano nga tukola ebitagasa ate eno beauty beyond the scars nungi tomanya ani gwogenda tuula naye kubanga tukuliko ebitongole ebyamaanyi kuliko organization ezizze kuliko bakansala you know ate bagenda kubeera inspired omuntu ovaawo owonye ovaawo kakanya omutima ovaawo manyi how to move on with life sigwasenge yes toyina muntu gwosharinga naye mukubeera n'omuntu nga toyina muntu gwosobola kuwayaamu naye n'obeera nga ate bikusobedde That's why beauty beyond the scars yazze okukola ki abakyala tukuŋŋaane nti oyinza okulaba abakyala bali ku podium bogenda okumitinga aba special guest bagenda kukola ki maama tiketi za Sabatasa zaggwawo dda bakyala tunoonya omuntu adonatinga etiketi omuntu omulala tusobole okuba nga mbaweereza tiketi kodi nyiga star 1065*2 ashi ogoberere endagiriro kuliko ebivulu bingi nnyo so sigala ogenda n'oyingizaamu beauty beyond the scar n'ogula tiketi ya $5,000 alebadi ziri ku $5,000 ate bw'oba ng'olemereddwa ku TikTok yange kuliko link eyo egenda kutwala paka okusasula olondeko $5,000 bw'oba wa VIP gula tiketi abasobola okugulira basingo mother abakyala ab'omubutale kindly buy ate ne ku mulyango tujja bakkiriza mujje abalemereddwa okukola ki nedda ku mulyango sente meka black abajjukize ku mulyango ogenda sasula $10,000 kati ndoza mukiwulidde nti aguze yakati yasinga kale airi ogamba otya so abakyala dayiringa dayiringa star 165 o dayiringa era star otekeko 2 then onyige ashi ogule tiketi bw'oba tosobodde gula tiketi awo genda ku profile yange ya TikTok finances zinnumira kyoba Grace amazena ayambala star 1065 star 2 ash ogule tiketi Joan thank you ebivulu ku ebiri bingi nnyo but noonya beauty beyond the scar ekivulu ky'abakyala ekigenda okubeerawo bwekiti nabaleetedde maama Susan Makula Bujingo kwali nembaleetera Spice Diana kwali nembaleetera Vinka kwali nembaleetera Gabi Ntate kwali nembaleetera Nampeera kwali nembaleetera Pritiana kwali nembaleetera Kalokasiita kwali njagala bongerezaako so gwali eyo ng'olina obusobozi ng'oyagala okugulira abakyala tiketi abateesobola please do get my number osobola okuba nga ogula tiketi bwekiba kiganye genda ku TikTok yange kuliko link gulira abakyala tiketi so far by the way tiketi nga 300 zakatwalibwa mama ayo jangu thank you very much nakujayo ku Snapchat tokyampa time nedda mami mbadde mami sipe mpya kyenkola sipe mpya kyenkola mukyala munnange nange kennyini sikyeraba wali ongambye ku spa ogenda kumpita tonkubira tunaba ndi mu kukola nakugamba ndi mu kukola tejjukira badde nakava China tuli mu nakubirako nga ndi eyo nga binkutte mugagga wange naawe totegeerekeka tochikola ekyo mama Jona tochikola kwegeri nenga tugenda kutereeza
Banange Airi gulira abaana ba Spabaj. Actually gwe Airi you're my friend. Nsuubira okuba nga ndabawo katentiko wali. Yo, Badblack. Wanji dia. Badde nsaba munnegayirire empame wano mutannegayirira sigenda mpamawo. Black amugyeko oyo. Webale nnyo. Mami Jona, how are you? I'm okay, Grace. Ogamba otya diale wange obulamu. Grana byatya. Fine, Mama Jona, how are you? Okimanyi teri muntu akwagala kusinga wenkwagala sekyo Grace. Simanyi gye wanzija wali wakulu bulijjo nzija. Nkwagala nnyo ng'abooluganda basobagana ne banyiiga. Bibaawo mu life era oli takulimbanga nti newe buba bufumbo nga musajja muyina okusobagana. Kyekyo. Mama John okimanyi Grace Kani yanyiigirako eri rehab yasooka nze namupangira. And Grace, she looks good. I love the girl she has become. She looks so good, Kati. Mama John nange nebazaako Grace oyo ansumbuwa. Grace kati alabika bulungi ate Grace anyirira kati yafokasinga ku kaana ke bambi. I'm so happy for you, baby. Thank you so much, Mama Jona. Mama Jona, I want to come. I have to Please come. do. In fact, Grace oyina kubeera ku board era yogenda kujja ne mami. Yeah, we have to come. And I thank God, Mami, Yangambe. Grace, I'm proud of you now. So, Grace, olabika bulungi. Ate Grace, we love you. Thank you so much. No matter what, tukwagala Mami Jona. Tukwagala wanjidia. Mami Jona, nze just mbadde njagala kubeera brief. Nveeko mpe n'abalala chance boogere. Mama Kalo. Mbadde mbuuza. Kino ekitongole kikkirizibwa okutonera ku bantu nga wogamba pads. Mama tukkirizibwa, kikkirizibwa era woba donatinga pads mama tweyanziza. Tutwala ebintu byonna ku olwo olunaku abakyala ne tubawa bupako ne bagenda nabwo. Mama kikkirizibwa. Kati ebyo ebintu newe mba sisobodde kujja kitegeeza I can forward money on your phone then n'ogulira ku baana bali eyo bangi tebalina pads. Kale embeera y'okuyita nga okitegera ebyo ebyokuswala kale kyekibadde kindeese nte eyo donation eya pads mubayimbi ani akola ku pads si Shiba? Yes, Shiba. Ngenda kwatagana ne Shiba kubanga njogera nabo tulabe engeri gye tufuniramu abaana pads but either way abaana osobola okusalawo n'ogamba nti pads we zinaaba tezisobodde batuukako naye omwana wona omugulira tiketi n'ajja kubanga tufunyeeko bakansala tulinako abasumba tulinako abakyala ab'amaanyi omwana ono ne tumusigamu obwongo n'essuubi so bw'ogula tiketi n'ozitwala n'ozidonatinga mu katale kubanga tiketi ziri open but Chapadi, I will talk to Shiba. I will talk to the Queen. I know she will donate those pads. Kubanga chino chintu ky'abakyala. And thank you so much to reach out. The number yange eri ku social media yeyo yange. Weziba pads nga zoowulira tusobola okukwatagana ne tubagulira pads naye kati omanye ekivulu nyinza obutafuna baana bato beetaaga pads. And that is a donation time. And right now, tulimu empowering n'okubuulirira abaana. We are going to share about real life things. Kale mukwano nze kikyembadde nziza okubuuza kyokka I think n'abalala bawe we need your support. We need your support. Tusinga okukwagala ssente kugula tiketi abakyala bano bafune comfort, bafune okubuulirirwa, bafune okwagala, bafune okuddamu essuubi ye papasi ya beauty beyond. Tiketi alebadi ziri ku mutwalo. Ziri ku mitwalo tuyinza obutasobola kubambwa waliwo abantu mbu tusobola ozibawa but olaba abantu abagenda amalwaliro ga gavumenti eyo okukola ki
okusaala okola ki bannange wootuukayo osanga abakyala nga tebalina like support ayogera ebyekisiru yeesibye ku Grace asobola okufumbirwa abalabe ayogera ebyekisiru mu blocking Carol tweyanziza donation kindly reach me on 0782 yennyabo 07827714 ye mami 63 ye namba yange eri ku WhatsApp. Reach out tweyanziza okulaga omutima ogw'okusupportinga beauty beyond the scars. Abakyala nze njagala tuve mu generation ey'okwekuba n'ey'obuteewagira. Ani alina music baddiya? SM alina music. Tompayiriza mukwano ompayiriza. Mugaga wange wakoze otya ddiya? Ompayiriza mugaga yatugambye mulaba ku Sunday. Ku Sunday no wiiki. Yes, ennyabo. Kale kijja kubeera massive tweyanziza opportunity eyo. Grace tukwagala nnyo. Grace nsaba ompushingireko ekivvulu kino oli walinnya olina fan base otuuse enjiri eno maama wange nja kuweereza post ne bu video. I'm so happy that NBS kweri ku board radio kweziri ba blogger kwebali and I appreciate inti eno initiative abantu bagiraze interest. I have Aquafina nina interview okutandika n'enkya paka kivulu we kinaabeerawo ku TV zonna around Mami John waliwo agamba omweyo namba wano enamba gipininga awo gye balina okutuukizaako enamba yange ngipiningawo ntya ye bannange gipininga awo naye ani alina omuziki Paulina gwe nedda nze sirina muziki nange sigulina this is Fiona Tendodo sirina muziki enamba yange eri 07827714 bannange nzigi allo dadi akuyamba ogipininga awo ate dadi agenze ku supermarket munnange muleka ne yeetaaya bali mu bbira n'eyo bajja kubbako omusajja abasajja tebalabika naye nga yabbika oyo musajja abbika Anna yine namba yange bannange neyanziza Shirati wange. Thank you guys. Njipininga olwo ntya. Mbadde nakugamba onyigewo ogipininge. Mama sisobola. Beera ng'oginteera muso abakyala alibads za mitwalo 5. Abakyala neyanziza Kim, that is my number 0782771463. Abakyala tuyambagane, abakyala tulekerawo okulwanagana, abakyala supporting mu business, mu byobulamu, mu byobulijjo. Era ensonga lwaki tugenda ku meeting nga tomanya nti omuntu gw'omeetinze agenda kyusa obulamu bwo. Nze sayagadde wangi mbadde nteesa tutwandiiseyiseeko mu bakyala business women owned businesses omanye oluusi omuntu omutuukirira kyakuwa ate naye afiiringa nti bagenda kumpaayo akalango and all. Naye nze olaba nze ntambula era bwe nfuna omukyala mpita nja kutambula ngende. Waliwo n'enembo ya Patrick Morin mugijjeeko. Ate empiseeko naye kanjirinde ng'ekomenti nze ewalala ngiblocking. Abakyala balina business mutuwe opportunity nze we mumpita I will come. Ekirala emphasizing nnyo omuntu ajoininga atya okubeera ku bagita batya okubeera sponsor. A sponsor, yes. Emphasizing so that
omuntu alina business amanya watandika kuba abamu balowooza just kugula ticket. Kati abantu abalina business nga baagala okusupporting eno beauty beyond us, especially abakyala abali mu byobulamu, abakyala abatunda ebintu by'abakyala, abakyala abali mu spa, abakyala beefaananyirizaako nga gwe, abakyala abali mu skin care. Kati unfortunately mu skin side sirinaayo, baakitutte aba NK baakitutte. Simanya muwoomya Taitena Labido baakitutte, Sweet Girl yakitutte. Kati abakyala abalina business, ng'olina business nga oyagala visibility, you talk to me, ne tulaba engeri gye tukikolamu. Wangi? Engeri gy'eri initiative nene. Tuleme kugamba nti nno gundi yakitutte. Tubeere ku board nti let me say Irene chosen spa, Badblack and spa. Like, yes. Everyone. Kuba at the end of the day, people choose. Era business tugenda kuwa visibility. So njagala abakyala abalina business mujje muyimirizeewo emidaala gyammwe, mujje mulage ebitone byammwe. Kati ninako organization ebyemikono egenda kujjebuulirira abakyala. Abakyala njagala tujoyininge kubanga kino ekintu si kya mulundi gumu. Kino ekintu kigenda kubeerayo emirundi ebiri buli mwaka, so twetaaga basponsa abayimirirawo naffe okufuula kino ekintu pamanyi. Wabula Paula sooka oveeko omalirize okugira eby'omu kisenge. Kyogamba kuliko n'okuleeta emidaala ne kati ekyolaba obadde tokyenfasize. Kuliko okuleeta emidaala. Ninawo space z'aba exhibition. Nti oleeta omudaala gwo, kati abakyala bali mu byobulamu, ntunda ddagala likozza, ntunda kudigeza, ntunda byanseke. Oleeta omudaala n'onnyonnyola abakyala. That is good. Yes, kuliko omudaala. Kyefasaize nnyo kuba ate abantu babyagala nnyo naddala people in business. Abantu abali mu business, we ask you okujja mu exhibitions kweri ekkirizibwa bannange, jangu you demonstrate. Mukwano ne bw'otayogera luzungu lungi, we are going to demonstrate. Njagala kwogera luzungu, demonstrate. You showcase your business. Yes. Naye ng'aka demonstration kandikoze, come demonstrate on your business. Sijja kuva ku luzungu. For example, me was the leader, come I demonstrate. Come demonstrate. Leta size zonna. Leta size zonna. Come demonstrate on your business. Ojiraga abakyala, ogyogere. Omudaala nina list bweti, it depends oyagala kyenkana kikubanga tuyina ne billboard, tuyina screens, tuyina zi interview. Oyagala katono. Paula, kubanga abasajja bange ngenda kujja nabo mu nsawo. Paula, toyina sente, ngamba kinkolere nga muganda wo. Kinkolere nga muganda wange. Paula, ogenda kugulayo tiketi z'abantu 10. Paula, ebintu ebyo togenda bireeta nga wakisibireeta. Bagenda tulaba. Paula, you're not going to bring your dollars. Abakyala bannakyeyombekkedde. Ekijjala bika bulungi. How are you going to demonstrate? Mukyala Makula, mukyala Pastor Mulamba n'alaba atya nga tutunda emisolo. I know that is the point. Okitegeera. Gamba ntaddeko nga wali eddagala ly'okuwoomya n'eryokusika enfuli. Ebyo gyebiri Sweet Girl yabikozeeko n'abalala bagenda kubireeta. Abakyala mujje mu demonstrating your business, mujje mu showcasing abakyala ekigenda okubeera wali right now nsuubira abakyala nga 2,000. Irene Nations weerabira eddagala ly'enkyakya, abakazi bajjudde enkyakya mu kibuga. Bakwagula abasajja mu buliri. Sipa yawedde Ire. Kati gwenza obutamanya Mama Jona gyebaleko nyabo. Kale ddiya naawe gyebaleko.
Kale mukwano nze sina mudaala naye ndi mulunzi nange kikkirizibwa. Jangu nja kuwaayo nga minutes 3 odemonstrating farming ne cowing. Ajja kola fly ennungi ennyo eraga faamu gy'akola. Akole fly ennungi ennyo. Demonstrate farming and cowing and goating and sheeping. Jangu okkirizibwa to demonstrate your business. Abakyala kati ensonga lwaki olukuŋŋaana weeru sampo y'amagi ng'ayina amagi amaganda. Twetaaga abakyala abalinga mmwe muyambe ku younger generation kubanga this younger generation think that only prostitute omukazi alina kwegala bwegazi omusajja n'amwebakako n'amuwa ssente. Kati bw'obanga oli mu cowing, oli mu goating, oli mu farming, ngenda kuwa visibility era nkukkirizanga nze director owa initiative. Director wa initiative watuleteddeyo ku bantu abasomesa abakyala abatalina buwongo nabalese kuliko Nalongo Kitone mumumanyi taggwa buwoomi, nalese n'abalala, naleseeko ne senga ow'ebyobulamu nti senga musamiza atulwako empewo agenda kugamba nti omukyala ekikubonyaabonya n'aba kamunye n'aba ku bbombo. Ng'oggyeko Nalongo Kitone byasomesa waliyo abantu abasomesa common sense nti osobola ofuna ssente nga teweegadde. Nti osobola ofuna ssente betwagala abo benjagala osomeseeko nti waliyo abantu abasomesa nti olina office mu mutweko. Ebyo maama totya ebyo abakazi y'ensonga lwaki initiative weeri eyimiridde maama. Y'ensonga lwaki initiative weeri eyimiridde byonna abakyala. Ate abakyala bw'ojja ku olwo olunaku don't hold back. Ekikuluma jangu kubanga mulimu bakansala. Tojja na maziga mangi nnyo omusajja akugalamiza n'akugaala n'akukuba. Eno initiative ya bakomando tugenda kukolawo ne SWAT team nga yeekuba basajja abakuba abakazi. Rescue team. Initiative eno egenda kuba ne bakomando abaswaziniga bakomando aba SFC nga bakyala. Omusajja nti akukuba ekiro tugenda mulagako oyo ajja kukubibwa ategeere nti tebakuba mukazi okubwa oba olumwa. Tuna SWAT team eya initiative okuyamba ku bakyala abali mu domestic violence nga embwa ekuddako n'ekukuba. Aleti wayingiriddewo nga chairman. Era Aleti naye kwali ku board agenda kubeera yali omu ku ba special guests abagenda okubuulira abakyala ku byafaayo. Abakyala mukule tiketi nyiga *165*2 osobola okuba ng'osupportinga initiative yaffe. Initiative yaffe senga ogula tiketi kigenda tuyambako okuyimirizaawo ekyo. Aleti ali one of the board members. So Aleti twali. Mama Jana. Wanji? Wano waliwo abuuza nti waba asudde good bw'aba ina business ng'asasudde $5,000. Bamuwa kodi ya munalekera oba like business yagipushinga ate afunayo akakisa. Nalongo lindako Nalongo okutabula kyayi sooka okuzze wabbali. Saalongo muyitire wabbali sooka oveeko oyite Saalongo. Nalongo kamujjeko nono manager kamujjeko tateesa. Kati gwalina business n'ogula tiketi ey'Emitwalo 5 ng'ogiguze ng'ogiguze ku MTN Momo ticketing. Tiketi eyo ebeera iyo yeekuyingiza kubanga ekyemisana plate ebeera iyo ogenda kulya ogenda kunywa ogenda kulirakisinga wabula bw'oba oyagala visibility ya business mba nsaba n'ogulirayo n'abantu abalala nga 5. Abantu babeere 10. Anti ye ogulirayo abantu 5. Bw'oba osobodde gula eyiyo gula VIP tiketi 3 nga za VIP
ngenda kuwa visibility nja kuwa n'akazindaalo kubanga kino kintu kyonna ky'abakyala kubanga why kiba kindaga nti naawe osupportinze initiative eno. Banaye buli ali wana following munne. Actually nze ne sente sizeetaaga mu cash okujjako bano basponsa bange abaze ba Aquafina bani ezo big company. Naye omuntu ng'olina business etandikibwako business eya wansi ng'oli mukyala, I'm ready to support you of free of charge when you buy tickets for single mothers. Abakyala abateesobola gwe zigule oziwe ku mizigo osanga abakyala mu katale ozibawe. Just nze nja kuba neetaaga prove nti oguze ticket onsindikire ku WhatsApp nzirabe. Then yompene business yo ngenda jiwa visibility for free of charge nja kuwa akazindaalo o demonstrating ekintu ekyo. Abakyala abalina business nakezimba mama Jona ntunda kasooli, yes mubagulire ticket abakyala abalina business nga you can afford ticket ya $5,000 visibility tubasasula ticket bajje bakaabe. Tebagenda na kukaabako kabagenda kuddayo nga si kyemu, like we are giving them a shoulder to lean on. Kubanga anaakaaba paka the beauty beyond the scars kitegeeza nti tulaba obulungi bwo okusukkuluma ku nkovu ku bisago byo. Mama Jona anina kyentesa mukwano nze according okusinzira ku busobozi bwange tiketi 10 sijja zisobola nzosolayo $5,000 okusinzira ku busobozi bwange kuba siri single mother but I'm widower with 5 kids. Mama nze mu kusaba kwange munzikirize nasobolayo 5. Tuzinzikiriza namwandu wange nzikiriza tofaayo. Neyansa mukwano. Tofaayo. Just njagala abakyala twerage support, njagala omukyala ali yakimanye nti we are supporting each other. Irene Nachozo inayo kuddagala ly'emituli, abaana balina emituli minene ennaku zino, abaana bagazi balinga lwera. Kasula tickets. Wanda bisangayo ku beauty beyond the scars. Abaana bagazi nnyo balinga lwera. Wanda bisangayo ku beauty gwegula ticket osirike. Abakyala solution eyazze okubayambako beauty beyond the scars kye mubadde mweraliikiridde naddala abakyala we say no to gender based violence. Twabafunidde SWAT team eyo nabateereddeko abakyala abali strongo abagenda okubanga ate bakuba ebisajja ebyo ebitulugunya abakyala. N'amanege tugakutuleko. Tubasibe bulabba bandi obutida ku kinege tukikube. Bakyala bagambe nti nno TM abakyala we mujja ku beauty beyond the scars enjala teri kubaluma kye muba mumanya namwe aba ordinary nabafunidde sister agenda okusavinga snacks throughout the event. Abakyala nti nina ensonyi sisobola kwogera ngenda kuwa kakokuteero. Beauty beyond us jangu obuzeeko ku bakyala. Nkandeeta omwami waffe ababuuzeeko wano abakyala. Wanandi onole mukube mu ngalo mmwe. Jangu wano dadi obabuuzeeko. Omusajja tajja this is women initiative. Daddy. Yes, I'm good, honey. Hello. Ndi wano n'abakyala ono Irene Nacho omujjukira ku gundi ku lonchi ne ku kwanjula yajja atubeererawo nnyo ono family member. Ono antwala wa aji kumpa kasente yampadde $1,000,000 ya ticket egenda kutuuka. Ono Linda she has 5 kids. She's a widowed bambi. Agenda tugulako ticket 5 asobole okukesinga business ye. Then bano bolaba mu comment abamu bali mugula ticket. That is how the life is moving. Nenga dadi yebale kukuuma, dadi webale kuma mwana wattu.
Mukisinga tewali kuzibu. Daddy Ju. Amato mukisinga. Respect that business wame mu kamera nedda. Naye nga nkutumidde nnyo Tata Jona. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yono daddy anambazanga emirambo. Lambala mutulabe. Olambala otya soko lambale mwa otulabe. Yo. Era wo DJ n'agamba kiri kisiba kiyomba tekina musajja akimazisa. There is no smile. Nze nkubuulira. Namwe mukimanyi buno omukazi atafuna sex abeera bitter. Abeera mukambwe ennyo era abakyala mu Beauty Beyond Us kamba kubiriza abasajja mubawe ebintu bakube paka. Sente ne wezibanga zibuze nga banka ekubanja soko ofune sex. Babuulireko you cannot be so bitter. Ngomala you cannot. Olaba n'abantu abakomentinga ku pages between ending tears omanya otafuna sex omuntu ali mu love ng'afuna ka sex. Banka ne webanga ekubanja soko ofune sex webakemu. Era nene mbwa mbu we want boxing. Se buli omuntu agenda mala budde bweyo. Don't drag me into this nonsense you. Abo blocking akusumbuwa block. Tetwagala baavu wano. So abakyala beauty sweet girl ani ono gwe invite nze simanyi ono ye mugagga wange maama Irika aliwa ye maama essanyu linnumidde bwerere ani ayina Eko God's favorite child bye bye. Ate Sky Global. Sky Global aliwa. Ayagala boxing ne Shakibu. Ani agaye twagala kulwana. Aya Samireri. Mama Jona wenda besimu daddy ngazenga twogera ku labido n'engamba nina okubaawa. We sweet girl soko obuze ku Iri, obuze ku Sem So kola baba nyabo. Kale sweet girl owo mageri nyalyo. Ono yatono kati obwedde obuuza abatunda mufunza abatunda muwomya. Mukwano jangu neddagala erifunza abaana baagaziyo obusolo obulinga lwera. Batonyo bayina emyaka 26 abasajja baddukira gye tuli bagamba abawala abato bagazi nnyo mbufu abakuzeemu ate tuli kwegamba abaana mu bagambe abaana tebaggalawo ennyumba zaabwe za bitundu enzigi ebyo tugenda byogerako ku Beyond the Scars products zonna zigenda kubeera okuddaabiriza abakyala okubalabirira from the trauma kwegamba byonna bye wayitamu n'oli ex bye yakola ku Beauty Beyond the Scars byonna tugenda kubanga abakyala buy your ticket on time. We have early birds za mitwalo 5 senga zigwawo ekyekumi ojja kisasulira ku mulyango banange on the door you paying mitwalo 10 but senga osasula nga bukyali kya mitwalo 5 yokajoke 5 mitwalo 5 ogenda kunywako amazzi ga aquafina so you don't be dehydrated ogenda kunywako ka juice ogenda kulyako ka sinaka bana ba VIP be bagenda okulya akamere be bagenda okunywa ka champagne wabula nkyayogera n'abagagga ba UBL batuleetereyo ka byandi kubanga ako kayina engeri gye kayimusaamu embeera okitegera ekintu ekyo abakyala balina kasente Sky Hotel baagisaze ebbeeyi kwolwo olunaku omwami wo muleete musule mu woteeri ove wali ku shongo omaze okunywamu kako okuteero mugende mwebake nga oguze sweetena oguze taitena bannange ekigenda business people mugulirako ku ba clients bamwe tickets abantu abalina business nga you want to showcase you buy tickets for women abateesobola abakyala manyi we are going to pull this abakyala abalina business kindly support women abateesobola. How much is that tinti Mama Jona ticket agambe engeri gye basasula mu kuba ndaba wano batandise okugamba ku mulyango banange ticket mbadde ngenda ogamba abantu banyonyola engeri gye basasulamu ticket ono online ticket dial star nyiga star
emu mukaaga ttaano sita abiri onyige ash ogoberere endagiriro. Kuliko ebivulu bingi nnyo naye noonya ekivulu kye bayita Beauty Beyond the Scars osasule $5,000 MTN egenda zijjako. Nammwe aba Airtel musobola osasula n'abalina visa card musobola osasula nga mugoberera linki eri ku profile yange ya TikTok. Abakyala abali abroad mugulire abakyala tiketi abakyala abateesobola muleke bamaama bajje bafuneko a day out. Our shoulders are here to be lean on. Damu code mama Jona, damu code. Code nyiga sita emu mukaaga ttaano sita abiri onyige ashi ogoberere endagiriro. Kuliko ebivulu bingi nnyo naye noonya ekivulu kye bayita Beauty Beyond the Scars. Osasule $5,000 tiketi za Alebad ziri ku $5,000. Sasula kati weewala okusasula $10,000 kubanga era n'$10,000 obeera mu ordinary ne$5,000 era ordinary. Wabula osasula $5,000 that is Alebad. Abakyala mujje tubaleetedde abakyala basenga, tubaleetedde abakyala abalina muwoomya, abalina product eziri original, tubaleetedde abakyala abalina ebya skin, tubaleetedde abakyala abadiiringa mu abo, tubaleetedde abakyala abagenda obbabuulirira. Abakyala tubaleetedde connection ate ku Beauty Beyond the Scars mujja funawo n'emikwano. Oli mu nnyumba omusajja akukuba mande ku mande olemedde mu nju. Abakyala those ones abakyala bali mu domestic violence ngenda bawa tiketi 20 za bwerere. Abakyala nga gwe omusajja akutulugunya oyita mu mbeera nga gwe omanyi nti tiketi tojja gisobola. Enamba yange eri 0778771463 ngenda gaba tiketi 2 ku ba survivor ba domestic violence. Ekirala mama Jona nti n'abaagala okusponsoringa nabo sente baziweereza ku Momo basobola okureachinga out. Kati ba sponsor ba reaching out ku namba yange nina package yaabwe. Mulimu sponsor agamba nze njagala mbeere ne ku billboard eya Beauty Beyond the Scars egenda okubeera wali erugogo. Nina ey'erugogo, nina ey'entinda, nina ey'ekabalagala. Ng'oli agamba nze njagala kubeera ku billboard, njagala kubeera ku kalango kaka NBS, njagala kubeera ku postayo. Oyo sponsor alina okuntuukirira. Nina package y'aba sponsor. Kati ezo visibilities zetuwa ate era ku olwo olunaku oyo sponsor agenda ku showcasing business ye to demonstrate. Ekigambo kigenda kunettira naye nkyesibyeko. Ekyo kyennyini ky'ogambye. Ene enamba yange ereetera amannya gange teri kwegaana, ereeta Latifa Namuyimbwa Shanita eri 0787771463 yokka gye nnina yiyo bagiwandiisa eri Munnamuyimbwa Shanita Latifa. Ekituufu kyandibadde omwe details naddala baagala okusponsoringa oba basaponsa abalina business, basaponsa abali mu beddings bannanga abakyala mugende mugambe Mirembe Beddings nti bannange Beauty Beyond the Scars weeri. Mugambe abakyala abo ba CEO Beauty Beyond the Scars weeri, bamama Gadget Beauty Beyond the Scars weeri. Mugambe ku bakyala kati Airi wuno mutambuze enjiri abakyala bakyalingire mushayaringire Mirembe oba ajje wano kamushayaringira abamu tumuyita ajje mushayaringe initiative ejje ebeereko kino ekintu ky'abakyala ffenna. Temuli nti ate tulwanagana, temuli ki atasobodde muli ono mwavu ffenna. Ate ensonga lwaki saataddeko ntebe nti simanya tebo ya $3,000,000 abakyala manyi so nensalawo neŋŋamba wenfuna bano abagenda okulya era ku Skies mwe abamanyi Skies Hotel bafumba bufe, bagenda fumba bufe ng'eva wano paka Makindye nga kuliko ettooke, kuliko chicken wings, kuliko stew, kuliko guinuts, kuliko kajuice. Ogenda kunywa nga tolina pressure nga bw'owuliriza muyinza n'okulemerawo.
Abakyala muyinza okulemerawo, so abakyala abalina business mujje supporting abakyala mugulire abatasobola abateesobola tiketi. Nze tompa ssente w'obanga oyagala kudonatinga Beauty Beyond the Scars ng'owulira gwe kijja kukalubiriza ng'omanye engeri gye bagulamu tiketi. Nyiga star 165 star 2 onyige ash ogule tiketi oyambe ku mukyala oyo omukyala gw'oyitako atunda amanda ajjeko autu ak'olumu. Abakyala obutajja bokka. Nze olaba abakyala eno live enkola abakyala you're making me emotional. Mbeera njagala kaaba bukaabi wallahi. I know. Please not cry. Don't. Muyita ku bakyala ab'omu butale, muyita ku mukyala ow'akatale omugambe jangu muyina amamotoka teekamu abakyala nga 5 mujje. I want to cry. This initiative is for you guys. This initiative is for you. When you look even through the things I have already invested in it, ne sente tezigenda kuvayo. This initiative was supporting an initiative eno. Sente zigenda tuyambako yimiriza. Ayiri omukolo ogumanyi tetuyimirizaawo. Abakyala tuyambagane. Oyina omukyala bambi n'oyo wa boda akuleetera ebyokulya ewaka ayina omukyala. Give them opportunity to come. Bajja linnya. Actually nsobola okwogerako ne kesisi n'endaba oba empa baasi ezinaasomba abantu. Otegera ekintu ekyo kati imagine nga buli business person artist asasulidde abantu 3 oba 4 abiri. No, gula tiketi gwenyiga star 165 star 2 ash ogoberere endagiriro onoonye Beauty Beyond the Scars. Gula tiketi, funa kodi yo ku email jiwa omukyalo oyo oba omukyalo oyo mujje. I want to buy 10 ticket. Anti naawe oyinza okuba otumagalaza matu. Star 165 star 20 hash. Mugule tiketi, gulire bamama mubaleke. Mama wo bambi ali mukyalo, mama ali mukyalo wamusuulira obwana. Oli mu bbaala opopinga champagne. Naye n'ekivulu ky'abakyala kimuyiteko kyagenda olaba ku NBS ne ku Bukedde. Ekivulu ky'abakyala kimuyiteko kyali mu kulaba ku YouTube ne ku TikTok nga kitambula. Wamusuulira abaana oli eyo atambule. Sweet girl. Leta mama wo ku kivulu, mama wo mulete, mama muwe opportunity. Banange mtu supporting mwenyekitivu eno y'abakyala. Anajona pushinganye empowerment si munyumo gwokka omukyala agenda kubawa abakyala kugenda kuyiga ebintu on honey. Mama Jona wali wakubuuzizaamu how much in VIP ndowooza yagala disasula mitwala 5 VIP ya mitwala 5 ndowooza saba owulidde wansi awo. VIP mitwala 5 nange VIP ya mitwala 5 gwayagala okugulira abakyala ticket. How much is the ticket? Ticket is for ale buds ya mitwala 5. Then waliwo emitwalo 10 VIP ya mitwalo 5. Ekirala Mama Jona abaami nabo tusobola okubayita nga tugamba abaami tusaba musasulira abakyala bajja ku board basasulira abakyala basasulire bamaama basasulire ba side chick. Agenda okujja akomewo waka mukyala mulala ng'ali empowered ng'alina energy ng'ahiirize kwegamba Beauty Beyond the Scars tuyinayo omufunza omukyala wo nga talina mazzi